Mugamba mutya mu mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku lwa leero njagadde njogereko nammwe abaami naddala ng'omwami omanyi nti olina omukyala ewaka, omwami ng'oli mufumbo n'oba nga toli mu bufumbo obutukuvu naye kimanye singa obeera olina omukyala ewaka, njagadde njogerekoko nammwe abaami oba abasajja. Kye njagala mumanye abaami mukimanye nti tugenda mu nnaku nkulu. Okusookera ddala kye mbasaba oba omanyi nti olina omukyala kimanye nti buli lwe tuba tugenda mu nnaku nkulu oteekeddwa okutegekawo ssente ezinaagula ebintu by'olina okuweereza gye bazaala mukyala wo. Ekyo gw'omwami kikkakatako. Fuba okulaba ng'onoonya akasente muri n'ebbanga erisigaddeyo tugenda okutuuka mu Desemba ng'ennaku z'omwezi 2 nga osobodde okufuna akasente k'ogenda okusindika gye bazaala mukyala wo. Kiba kiswaza nnyo nnyo gw'omuko okubulwa just ne bwe gibeera emitwalo 5 gy'olina okusindikira abazadde abazaala omukyala oyo basobole okulya kanyama, basobole okulya kakoko, bamanye nti omwami alina muwala waabwe y'abasindikidde ku kasente kano akaguze enkoko ya Krisimansi. Ekyo nno kisinga ddala okubeera ekirungi era kye mbasaba mmwe abasajja mwenna ng'omanyi olina omukyala ewaka, Krisimansi ng'egenda kutuuka oba ennaku enkulu ezo nga zituuse, olina okufuba okulaba ng'oyiiya gy'oggya akasente k'ogenda okuweereza gye bazaala omukyala oyo. Ekyo kyo kitukakatako ffe abasajja. Oba omanyi nti olina omukazi, kwata akasente osobola okukwata emitwalo 10 oba emitwalo 5 n'ogiweereza omukyala akuzaalira mukyala wo n'omugamba nti maama ako ke nsobodde okufuna kijja kuba kimusanyula, kijja muzzaamu amaanyi amanye nti omwana wange gy'ali omwami afaayo wadde akyalina katono. Mukitegeera kirungi nnyo bw'obeera ng'obasemberedde nga tebali wala nnyo osobola okugula ebintu. Osobola okugula enkoko ng'eyo n'ogattako kiro z'ennyama nga 3, n'ogattako ettooke, n'ogula ne kiro z'omuceere nga 3 oba 5, kisinziira buzito bwo, n'obikwata n'obiwa booda n'obigamba bitwaleyo gye bazaala mukyala wange, obagambe nti mutabani wammwe yabibawadde. Kijja kuba kirungi nnyo, bajja kusanyuka. Ekyo nkikubuulira, kintu kitono nnyo ekisanyula abazadde. Ekyo nkibabuulira. Oyinza okuba olina omukyala oyo naye nga tebakumanyi nti gwamulina. Osobola okukwata omukyala oyo n'omugamba nti ku Krisimansi nkusaba ogendeko mukyala ewammwe naye genda n'akantu kano okawe maama wo, genda n'akantu kano okawe taata wo, genda n'akantu kano okawe oyo eyasigalawo ng'omusika, eyasigalawo nga muzadde wammwe bwe baba abazadde baafa. Ekyo kijja kuba kirungi nnyo. Mukitegedde bulungi nnyo kuba kirungi nnyo. Kino nkibabuulira mu abaami abasajja, kirungi nnyo okyale jjojja omukyala oyo bakutegeere bakumanye. Ekyo kyo kyetaagisibwa naddala mu abalina abakazi nga tebabamanyi. Kya makulu nnyo 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 okyale gye bazaala omukyala oyo. Olina okufuna ky'owaayo ku nnaku enkulu eyo gye bazaala mukyala wo. Ekintu kyonna tebajja kukusalira bula ggwe kijje ku mutima gwo, kuba kino nkibabuulidde obudde bukyali wabulayo omwezi mulamba gujjudde bulungi. Omusaala gw'onaafuna ku mwezi gwo toolako just emitwalo 10 giweereza abazadde abazaala omwana oyo, abazaala omukyala oyo gw'olina ewaka, gw'ozaddemu abaana. Kirungi nnyo, kya buvunaanyizibwa gwe omusajja okukwata ka Krisimansi n'okaweereza abazadde abamuzaala. Bwe kityo bwe kiri. Mukikola abaami, kigenda bbawa ekitiibwa eri abazadde abazaala omukyala oyo, kigenda bongera obuyinja, kigenda kukomyawo omukwano eri mukyala wo, kikomyewo omukwano eri abo abazaala omukyala oyo. Bajja kumanya nti mu butuufu omwami ono alina muwala waffe musajja wavunaanyizibwa. Olaba naffe atulowooza nti gye tuli. Ekyo nno kya makulu mu abasajja kye mbabuulira. Mufube okulaba nga mwekwanyakwanya, mufube okulaba nga gye bazaala omukyala oyo muweerezeyo ka Krisimansi. N'ekirala naawe omwami, mami wo, dadi wo olina omuweereza Krisimansi. Ekyo kyo kibakakatako nakyo
ndoza sijja nakibabuulira nnyo. Njagadde omanyi muli bagayaavu, omanyi abasajja muli bagayaavu nnyo kuba n'abazadde ababazaalira abakyala temubafaako. Bw'omala okutwala omukyala omanya kiwedde, kulwokuba omukyala omuguza ente 10, ente 5 bikyolooza kiwedde. Nedda, ennaku enkulu ezo bwe zituuka abazadde abo olina obbalowoozaako mu ngeri y'enjawulo. Kisinziira maanyi go. Oyinza okuba olina kantu ng'obuntu obulina baweeko obuwerako. Ntegeeza akasente ng'okalina bawa akawerako. Nga bwe mukitegeera mulimu abaami abalina kasente. N'olwekyo abazadde abo osobola obbaweerezayo kasente akawera. Singa onaaba osindikidde abazadde abazaala mukyalawo n'obasindikira ka Kulisimasi mu ngeri yonna, kijja kuba kirungi nnyo. Ojja kuba omwami omulungi, ojja kuba omusajja omulungi. Ekyo nkikubuulidde. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video, mubeere bulungi, mweraba.